Bagambye olw'okulwaliro ku sseeti ndina omwana gwe bayita Praise omwana omu ku bato emisaayi mu ggwanga lya Uganda naye nga bwe mulina olwaliro ku sseeti kitegeeza sigenda omwogerera she is able to speak for herself mama Luganda nkumanyi nnyo mu Luzungu hi abandi ababaluzi okay balamusizaako okay amanya gange bampita Praise Wisdom all right I'm a gospel musician. I've been in senior 3. Now I'm a candidate next year. Oh, that's powerful. Olina myaka emeka? I'm 15. Tugenda kubala Praise. I'm going to make 16. Tugenda kubala even in 60 years we shall be counting your years. Oli ready? In fact gwo mukubana batatya kubala myaka. Is it? I just because you've asked me. Oh, so you wanted to be honest. Alright, tusubira mazima go kati tutagana Qur'an wakade Bible yokuwanika okwogera amazima. In reality, without wasting any of your minute, only famous. Do you realize? Sinatuka obujagala. But are you only famous? Semani ndoza ndi mu lugendo range. Oh, tonatuka? Sinatuka. But do you realize that on a 50%, on a 100% olozo linga maker? Like 50. Hey, then 50 you are. Baby girl, Oli. 45, I don't know. I'm still on, like, I want to be worldwide, not only Uganda. Sagala belanga nga abamanyi ba Uganda boka. Jagala ensi yonna. So I want to say that I'm 100%. Or I'm even a half, but I know ndaba jendaga ninesu Praise mama neta taba supporting kino kyolimo. Yeah. They are giving you money. They are supporting this financially. Yeah, they support me in every way they can, financially, spiritually, emotionally. I don't know. Buli wamu ba supporting amugere yonna. Okay. Jebasobola mugabo bazadde bana. Oh, famwe ojikwasaganya otya ku myaka emito mukwano nga bye bimu ku bintu ebizibu. I remember one story someone gave, was it Bebe Cool nga ajigamba some producer bwe yamugamba akubeko nayo oluyimba nga yakayinya namugamba at only 23 yamugamba you still young famwe genda kutawanya gwe amanyi ogajja wa mama obikwasaganya otya biri bitya tuyisizemu katono briefly. Amani okusokera ddala Katonda. Okay. Sijagamba mbumanyi gange nti manyi bikimu nkisobola oba nina like amanyi mangi nti sobola okwekwasaganya oba ki naye Katonda kubanga Katonda ambeereddewo nnyo anyambe mu bintu bingi anyambye okulaba abantu ab'enjawulo okufuna connections ez'enjawulo Mukama. Kitegerekeka kitegeeza Katonda number 1. Mu nyimba z'oyimba ndabamu eza secular at the same time n'ogattako ne gospel. Enyimba endala z'enyimba they are not my songs. Okay. They are corporate music whereby mbiyimba mu live band naye enyimba zange nga zange za gospel. Relax ozimastering otya nakulabe Praise ayimba omukwano ayimba omukwano namuwuliramu aha nga we nkugambye abantu bebaagala kati oyimba abantu bebaagala ate nze njagala okuyimba abantu bebeetaaga si bebaagala. They need the music that is going to heal their souls. Si kyebaagala there is something you want nga gw'owulira oyagala mmotoka naye nga at the moment weetaaga mmere. Kati taata wange yantendeka buli kimu kyenkola. Yangamba ebyokwogera sometimes I speak from me praise what I think and what I want to. Yeah. Russia oyogera olu Russian. You're one of the people abagamba ngenda worldwide that you're serious on the journey otambudde ogenzeko mu banominies tubulire ku lugendo olwo woyimbira oluyimba lwo instead of okuyimba this another songs zoyimba eza bulijjo ez'amaanyi n'ogamba nti kanyimbe w'amaanyi. Tubulireko kwa lugendo because nandisuubidde ku such a big stage okuyimira n'otuwa oluyimba lwa Bebe Cool. Anti kati when nagenda ya mwezi mpaka they wanted original composition, not corporate, and that gave me a chance okuyimba oluyimba lwange
ensi erutegeere nti lwa Katonda nti lwe beetaaga. Okay. Abamu bonna ba criticizing, abamu ne bagamba she wasn't supposed to sing Luganda, abamu ba commenting nga tebamanyi the back emabega lwaki nayimbye olwo oluyimba. Chovola bankuyisa ku contradications otunnyonnyole kati nkitegedde maama. Nayimba olwo oluyimba lwange era nebaza Mukama nti naluyimba n'abali tebalumanyi ne balutegeera. Oli spiritual? Or just believer? Nze ndi mulokole. Just that? Nzikiriza mu Katonda, nzikiriza mu mwana wa Katonda Yesu, era nzikiriza ne mu by'omwoyo. Oh. Nga tebabikusomeseza Katonda yakwesomeseza oyogera Olurussia. Nikuwulidde muntu. Olurussia ndowooza ekigambo kijjukirayo kiri kimu kyokka, ebisigadde sibijjukira. Kati olaba abantu they were segregative. Kati kyekyampa moralo. Kati ebigambo bingi, ebigambo byabwe boogera. Like how? Baali segregative batya? They are mean and by the segregative kitegeeza kusosola omulungi ali kuspective. Kati baali basosola. Kati kale era nze n'okubeera owokubiri nali nga mu mutima gwange saagala kuzza nsi yange wansi. Ngamba laba nga ndaba ngenda yimba nnyo naye bagendawo abantu balala okitegeera. Wali in fact wali tewekkiririza namu. Nze nali nekkiririzaamu naye ng'olabira ddenge gye bayensam before. Nga n'okubeera owokubiri kyova mu kusokera ddala nagambye kyemmanyi era abantu abalala kye baŋŋamba era n'okubeera owokubiri n'owokusatu in the whole world it was God. Was even their country. Ensi yabwe jjo nagamba njagala kubeera participant. Njagala beera nga ka praise God toyina gwajeko mama taata b'otugambye management bonatera tugamba kinene nnyo kyoleka kitegeeza waliwo n'asobola okugamba nti praise kati yakoze breakthrough nze gwe njagala ofuna era njagala beera worldwide era abalala baagala okutuyambako okubeera kyoyagala first of all kumanaginga praise naye nga muyita mutaata wange praise omwana omuto alinganga ggwe ewaabwe tebalina ssente taata utasobola beera manager omwamagezi oyinza obeera nga you're focused nga gwe you want to be like praise, you want to be like Juliana, but then no losing a gundi track. Awe nyine praise bichi byosanze mu industry eno ngabo government nze bwate waliwo bijja ku mulamwa mazima bye ebibadde bigenda okujja ku mulamwa aye nga overcame kuba tukyakulabo kyayimiridde ebisamaze babempisemu bingi kati ngaba mu ndabe ennyimba mu bandi ekiro bandi ezimu zigendamu nga tebaagala kuwa bandi ezimu bagamba oyo praise bamufuwa sente bichi tebatuwaako something like that whereby those guys are paid okitegeera nze mazze yimba bampa nalumu kayimba kamu abalala bakotogera kati wemba nkwata oluyimba waliwo ennyimba ezimu nga oliddukwata nga waluwulirako ng'era wemba sobola oluyimba nenduyimba before listening to the song like kale before olukwata nga waliwo oluyimba lweba waluwulirako kati wotandika oduyimba odukwata terukuwa kizibu bw'oba waluwulirako osobola n'odukwatira in just one day minutes something like kaakati essomero ne bino bwebikwasaganya otya mukwano essomero nebyokuyimba kati mbadde nga nyimba ku ssomero lyaffe tuyimba kati okuyimba kw'okusomero lyaffe kwentwalanga practice ti wentuuka eno nebirema kuntwalira kumpa hard time kati nyimba nnyo ku mbaga embaga ezisinga zibeerayo on weekends zibeerayo emisana kati mbeera ku ssomero weekly days then on weekends not every weekend zino nominations ezakutwala ebweru zo zakutwalira bbanga zaali within holiday all weekend zaali within term school days era navaayo how did you do it essomero lyange nti bakimanya director wange bamuyita Mr. Chiwalabye Male so they supported me financially they also believe in me so they were like praise kagenda atukiikirire eggwanga lyaffe Uganda
At the same time, I'm also representing my school. Toloza nti ekikyako affecting them somehow. I mean, emisomo gyo. Emisomo gyange. Kati anti woba oyina kyoyagala okufuna, sometimes you have to lose something. Yeah. Naye naddayo ku ssomero nenkola papers zange zantute mu senior 4. Okay. Olimu Amani Band even now? Amani Band kangameyo ba partners baffe. Nakulabye ngo clarifying empewa amaso artist bwanange. Tunyonyole. Amani Band naye ina bingi byenyambyeko okusingira ddala on social media. Amani Band enyambyeko nayo financially okumpromotinga ku TikTok, everywhere they promote me from. Yeah. Okomawo wano tugamba praise representing the Uganda omwana waffe yoyo kikuulikika titya okyusamu ku character noka kati ndi star mama nawulira essanyu lingi okubanga nagenda nenchikirira ensi yange though abantu abamu tebasiima Abannayuganda nagamba nasoma comment nengamba naye Abannayuganda abamu mwagala ki mazima ddala naye mami wange yaŋŋamba okyalaba bad energy comments omanya toyina otuuse oloza kyakutwalira by the Abannayuganda abazaalawo abanyonyole kyakutwalira kyenkana waggwe okugenda representing Uganda bingi nayita mu bingi kimu bibiri bisatu bakitegeera abakuzaalawa abanzalawa ze simanyi naye mwena mbaagala yadde abamusimanyi babulire kye wayita mazima babulire mazima abantu abo kati kambabulireko before we even went fe twali tetumanyi mbu baagala original composition kati nga twawaddeyo oluyimba lulala on the last day ne batugamba nti no praise yatuwadde oluyimba sirure fe tugenda mu cancellinga out kyokka nga essomero lyange likitegedde nga mpulira ndi ku pressure essomero lyange nti bali baagala bantwale then they flag me off nga ndi ku pressure nga ngamba banaye mukama we bankansolinga ngenda kigenda labika batya abantu bayinza nogamba nabadde mbalimba mbu ngenda bweru ayina Abannayuganda bamanyi kati ekirala eyo yensonga ki wayimba w'amaanyi ku stage nayimba w'amaanyi oluyimba lwaki lwe nayimba nze lwe nali njagala oluyimba lwange era lulina message era baliyo mwena ani awandika ennyimba zo kimu abiri mu kimu ndina okugwayo bannange awandika ennyimba zange bamuyita dadi wange dadi wo ye writer ye manager ye producer ye byonna ate ye security person ye bodyguard yo gotulabako pato gaffe okay wawandika oluyimba najja nalukuyitiramu WhatsApp and sometimes aluwandika mu studio kati aluwandika nawe wooli ayiya wemuteekayo nemusoka nemukola demo nemulaba oba waliwe webatagisa okyusa we batyo Wazi wagambye olulashya tokyajjukirayo yadde ekigambo nja kwogera ekigambo kingambe bannange kubanga njagala kiyigana omulende kyekitegeeza naye ali ku Spark TV bannimba bakiyita superstar spasiba means what? Thank you. Omulungi ali ku Spark TV making sure omwana otanimba yadde n'omulundi n'ogumu naye nga tukyalina praise lwaki olondedde erinnya ani ali kulondera taatawo maama we praise lyokozesa praise bazadde bange bali ntuma original name gonna mannya gange by the way praise ne wisdom era wange yali ntuma era nga nzaalibwa weddira ki neddira musu praise erinnya lye lyekika lyegwa erinnya lyekika njabuza tata wange ate nga gwali mu kamera tata utali mu kamera tata wali behind erinnya lyekika bampita natwala tata wange bampita Kibuuka ani Kibuuka Mr. Kibuuka tukutumiddeko kale twala omukisa guno okuwa buhayi ku bonna abali ku Spark TV olunaku lwa Christmas nga tebagenze out naye ng'owadde tazo batumira nkwadde chance mangu batwaliza okutumira bonna abandaba njagala okutumira mami wange njagala okutumira
bane abantu bangi list eweddeyo nedda nkwadde dakiika emu nga list njagala okutumira Begamba mama tata sister. Okay, njagala okutumira MDK. Okay. Muyita jajja, tayagala muyite mami. Bamuyita mami Katende, abamu bamuyita mami Katende. Okay. Njagala okutumira director wange. Okay. Njagala okutumira daddy wange. Mami wange, bato wange. N'emikwano gyange bonna. Sisa bamalayo, basumba bange. Mwena batumidde. N'abandi abalungi ku Spark TV batumidde. Okay, in a very special way nange njagala kubatumira ko mwenna ababadde naffe ngamba 2024 kutookera ddala wano nga tuli ku 21 questions. Mbagala nnyo era ngamba wishingira omwaka omulungi and happy new year. Praise mu myaka 2-3 weerabawa? Myaka 2-3 nga Katonda embezi wange. Amen. Mugenda kundaba. Tujja kuwuliramu. Mujja kundaba. Kitegerekese. Oyagala kusoma ki? Nze njagala kusoma, njagala kubeera business woman. Business woman yani? Business woman oba okola ebintu bingi. Oba okwasaganya mu companies nti nina company ya kino mfulumya ebintu nyingiza ebintu okuva mu nsi ez'enjawulo nze njagala beera business woman. Kale munzikirize mbasomere namba y'essimu wa makeup wa artist wange yankozeeko n'endabika bulungi ku lunaku lwa Ssekukkulu bwe luti. Namba y'essimu eri 07141235 end of the year party byonna bakolako ku makeup wennyini n'okiwuliramu emirundi gyonna. Akatalekeka Praise as we finishing. Akatalekeka abazadde mwenna abali eyo tewandisa nti kumalayo. Abazadde mwenna abali eyo malayo mama abandaba abaana bammwe bonna ayinza obba tayimba, ayinza obba playing football, ayinza obba dancer, ayinza obba nga ayina kuba bivuga. Musupporting abaana bammwe temutula deka baleme kutula ku birabo byabwe. Okusoma kutuyamba n'ebitone ebituyamba. Era Merry Christmas. Fetubeereyo ne twegomba obugoye bw'aba presenter bwe bambadde bambala ne banyuma ne balabika bulungi naye nga tetumanya babambaza abatwambaza obanza abanyambaza okuva wansi nga bwondaba okutuukira ddala waggulu bali akwemwe Plaza ku namba y'essimu 0702 98 11 94 oba 0708 49 49 Mwomaliriza bwot? Nanga abanyambaza. Anti ffe tuli ba star. Babayita Platinum Fashions. Platinum Fashions. So ina namba zaabwe z'amasimu? Gye bali ku TikTok tekamu Platinum Fashions. Okay, nga tumaliriza Praise bagamba mbu oli muzimu gwe by'oyimba oyimba bulungi nnyo era mu live tosobola bimba ebibeera bya TV bibeera bya video tuweemu akapeera nga tuvaawo. Kama emilemu akayimba kange. Kamukokka. Akayimba kange ke nayimba e Russia. Okay. Nga mbagaliza Ssekukkulu ennungi. Okay. Abadde Katonda Hela ye Katonda muno munsi ne mukulu Hela ye Katonda Limba nange Dawudi yasinzirira mugwe na wagula omulabe we Goliyasi n'olaga amaanyi go ku mulembe gw'omusha wamanyi Yesu wamanyi tubagaliza Ssekukkulu ennungi tubagaliza Ssekukkulu ennungi tubagaliza Ssekukkulu ennungi Mukama abakume bannange tokimala that's enough Ssekukkulu ennungi n'omwaka ogujja ogw'emirembe.